Twabaddeyo final okulonda omanyi okulonda kuno okwokulonda speaker kubadde kujja kulimu emivuyo NUP balumiza nti waliwo NUP banaba bawagira NRM jukiro wadde wa independent naye nga NRM then aba NRM nabo balina wabugadde bawugayanga baga nti waliwo kino na kino so bazze bongerayo n'omuntu ogwasemba waliwo okusibagana NRM owe independent nafuna 16 no NUP nafuna 16 ne bongerayo okutuusa olunaku olwaleero ababadde mu lesi babadde babiri kuliko gwe bayita Samuel Mukopi ye Kacham then wabeerawo mwana wangu wemafubira Semuwemba wabeerawo Semuwemba Mansuru yo NUP oyalibeyo kati NUP neje buvuddeko mabega batuza olukiiko lw'amawulire wanene ku ofisi zaabwe ne bagamba nti abamu ku bakansala b'NUP omuli Abibu Bomba Junior ayogera kibiina ky'NUP wano mu Jinja nti balina NRM guno gwe bawagira owa independent naye nga NRM kuba yali NRM nti basuule owaabwe NUP kyokka nga balina candidate owaabwe so wabaddewo nnyo okwekuba ebikonde naye akalulu kagenza okuggwa nga NUP gwe beta Semuwemba Mansura afunye obululu 14 then oli owa independent Samuel Mukopi Kachama afunye obululu 18 ne bamulangira ku buwanguzi kakati njagala tufune ku Abibu Bomba Junior atatawangira bawachi ayogerera kati kasoka tumufune manyi Bumba ono oyo iwewe no trade mawulire iwe olemero oti mutwazangwira kalulu bageze bamuogerera Semuwemba gwe bawangwira tofayo tugenda mufuna ibana bamwasomera ga mawulire kasoke tulabe Semuwemba Abibu Bumba ono abaana b'NUP agenza akunga abaana baganja akunga abaana okulonda NRM ayisemu olwaleero nti ebigambo bitandise okwogerebwa esawo newe tujidde ku mpongo ebigambo byogera nti NUP balwanyisiza munnaabwe NUP mu kifo ky'okuwangula ne bamukuba akalulu so twagadde nti Abibu Bumba yabadde aduumira NUP okukola kino njagadde esooke mufune wano tukakase ebigambo bino babadde bamwogerako bituufu oba tebituufu so lukwenda bigambo nambeviire kutesobola kubako nga pressure be y'amaanyi eyo ebyokulonda speaker wagati wa bakansala na bakansala so Bomba muki wanup anti yena speaker manya yena kansala but nze mpinza okuba nga ndi wa independent nja kwa ife kyawa nsobola okyogerako nti ife twalina enkambi ibiri twalina nowa NRM iwe nani ng'oli mukiye ebyaba speaker okulonda bwa speaker wena wesimba kuba speaker naleeta erina n'amala n'avaamu ngeri gwe tuli kwenda abiti waba mugagizi awo nkutegeire katujje kumawulira mbaleeta erina wena wete erina ogire mukazi okulwana bulaza ate akulwana Dr. Kizza Besigye kifefe olunaku olw'enkyala lekoma mu kooti naye olunaku olweggulo wabaddewo okusika omugo okw'amaanyi jjukira yazze mu kooti nga talina bannamateeka nti bannamateeka ababadde balina okumubeera mu nsonga ze Erias Lukwago Mukwate omukyala Martha Karua yali yakatonnya mu ggwanga ne bamulinyisa ennyonyi baamukwata nga n'engoye zisigadde bweru ne bamukasuka mu nnyonyi okumuzaayo e Kenya now olunaku olweggulo yazze mu kooti ne bamugamba nti ku bibiri asalawo kimu omanyi omulamuzi gwe bayita Emmanuel Baguma yakyasinza okusumbwa Dr. Kizza Besigye mu byafaayo nti yamugambye nti bw'oba okkiriza olina salawo ebintu bibiri tukuleetere bannamateeka aba gavumenti yeevunaana Dr. Kizza Besigye omusango gw'okulya mu nsi olukwe naye bamugambye nti oba tolina bannamateeka tubakuwe bagenda bakumuba ku mpaka bamuwozese ba gavumenti nga yeebasasula naye nga bawoza Dr. Kizza Besigye nti gavumenti evunana Dr. Kizza Besigye ate muwe bannamateeka bamuwozese kyabadde mu kooti Kizza Besigye n'agamba nti ayagala abantu baba babiri ayagala Erias Lukwago ayagala ne Martha Karua bonka Martha Karua tolo munakenya yoli omunakenya oluzungu oluje kale naga nti osaaga tugenda kuwajjukira abantu beesigamye ku biri muzeebi yayogeranga ayogerako era eggwanga n'agamba nti yeewuunya omuntu abaziza omusango neyeesalirawo nti sijja kuwozesebwa sijja kujja mu kooti n'ebirala tibagenda muleeta ku mpaka bamuwozese ku mpaka ng'ate bamuwadde bannamateeka aba gavumenti omuntu oyo bananga musiga kyekimuli ku Besigye tumusabire omusibe abeera n'eddembe oli yena looyawe musibe Lukwago bw'aba musibe ng'ate azirawo ate nga yena alikweta agave mu ikomera nani anawolereza Besigye anti yayina eddembe lye anti gavumenti eri kumugaba tibabwere era agamba nti yena namalayo emyaka 3 ajja kubeeyo naye ng'alinze Lukwago najja
ne Martha Karua ababiri bayagala. Waliwo akavidiyo akali kubita ku mikutu gya social media nga bagemye omusaadha bamusalako ekutu esooka bagimuta mu kanwa yagwa wansi baasala ekutu ey'okubiri aye ka South Africa oba ba South Africa bamutema omusaadha ebigere bona bamutulamu n'omusokono ng'omusaadha mulamu. In fact government ya Uganda yankwizaku wano Abannayuganda babeera babe South Africa bali 10 n'omusobyo ng'abantu bano babatwala ekyankwanzi okuba trainingamu banamala then babayizeeyo mu maka gabe but nze nandisabye government training bali mu kantini bajira ku training yati kandi explain very well that issue basomesa bensamu ku moyo gwa igwanga but nandisabye government etakoma bukome kusomesa abantu bano at least singe bawaayo ku startup oba capital nti abantu 10. Yes, government yabasindika baba tutu ekyankwanzi tovire obwire bano bamudofu bagene ekyankwanzi bakomawo miliyoni oba 7 bawadde ekyankwanzi bano mudofu bamulwanyi bonna bawadde ekyankwanzi olugambo lujja kwetera ebizibu muganda gake omuntu amalirawo n'esente enzira poliisi mu Kampala egemye omusaadha abaire nga ali kweyefuula